Amidae emida wabinywera alien ajja banyumiza boy agenda kiwulira kubanga ayi command ayino gitereza kubera wabayo ali command ewa eruzo wabayo ayi command yayo muodi wenyini osula mu kigali gwe eyakajja ayi command ne we wasula katikiro n'abasajja be ate ova wodda mubera yabwe nga mfulumye mu compound wabo chairman Boma eri government number waliyo pastor chairman ate muri mu ward olwa abakulira n'ebweru wano wekiri waliwo abatwala mu yes ebigere ebyo bye piro yoli ebigere ebyo ye piro yange ebigere byange ye piro yoli teri kwekyusa siwadde lwali ali mu kigali tewali njawulo mu Kongo ina mu kasente ovudde noli wa kibi bikiwo tukete bicho wali tebakuwa kitiibwa kobe ne muyingira ekigali kyamwe teri kwebika ne mutuka mwenyiga muntu ku muntwe kati bageze basange mu biringi yeriwa kati biringi nagambe jukira ekigere ekyo ze piro zange piro yono kati wetukusanga omutwe gwo guli eri n'omulala guli eri boyi ba biringi jiba migo wachi walisemu biringi balino nnonya omulala koleki ajijjemu ajeyenyigawo ne boy no batojjawo bagirayo bati ne batekawo ekigere ola bashatanga wegamba nakunyiga nanyigeno nakugamba yingirawo ne noba munene nga elephant oyingirawo 5 mu biringi no jijjawo ne bakusoka bakunyi ngetoko omanywe bano by command abayi command kati oye police ya oyo gundi RP Kigali nga wakayingira mateeka kige basoko kusomera nga wakayingira wote osokera dano soma mateeka teka nambemo lingira na nyondo tokkirizibwa kutoroka wade distance nemo ere teke lisoko tokkirizibwa kutoroka ate tokkirizibwa kulyera byani obo gasoma lyo ino soka era noliteka ku namba yayo nolijja mu namba yalyo nambemo enyonde girawo wekiri eteeka eryokubiri tokkirizibwa wadde okusemberera akatimba akabawula tukyali Kawempe Zion City tuline genius embozi yekomera babuzeko kyamba mugamba buti abaana abatugoberere abagoberera Shatta mwana mwena abawagizi ba music ye big up omusajja ono Shatta wakabi mwana era alla muwe byonna byayagala Shatta owaye wagala no bakuba embozi yekomera netambula abantu ne bajjaga nga bagamba musajja yayogedde ku ebintu ebiruma abantu ebyaddala yes nakuba byaddala kuba natuukayo balina okubyagala kuba byali byaddala bansi bako Shatta nzi n'omukulu bamutaddeyo n'omukulu bamutaddeyo naye era omukulu kyoba omanya nga yakatuuka yasose kusoma amateeka alien yasose kusoma amateeka kati essaawa zino alien tasobola semberera boyira nga tayambadde essaati tola abantu nabadde asiiba kubye masuuti vesti biki boyira yeriwa boyira kati gola obeere waka tuddeyo katono nnyo mabega omulamuzi amaze okugamba yali remand bali bakuba ku sentence nze yali bibali ban sentence nze bamaze okusalira bansalidde omulamuzi amaze okusalira emyaka 3 yansalira emyaka 3 oyingira wali waluzira wakigo nali yuzira ne bamala okunsalira ate ne banvuga bikira bakuvuga bakuba ekigaali bakita kigaali ne bantwala ate mu prison endala katandikire wali mu kusooka omunigo gwasooka okugendayo kyali kitya mundi gwange ogwasooka bakusalira musango baguwulira biki nali mukutya mundi ogwasooka nali mukutya kuba otuuka eri oba akatuukayo bano bosanzeeyo basooka ne bakutiizinga ate nga tebannakusalira bakutiizinga nnyo olw'ensonga baba bamanyi gw'ogenda ate bo basigalayo oli ku Kampala remand wano waliwo Kampala remand kati awo Kampala remand bweba tebannakusalira gwe ng'oli ku remand abasalire baba bakutiizinga nnyo kati nga bw'omanyi ate era batwawula abasalire ku remand naye era mubamu oli nga amanyi nti ye bagenda musalira kati akuteekako ekibuli kyonna ng'alaba nakucunya alaba gw'ogenda tomulekeyo gw'ogenda mumulekayo bwekiri kwegana kuteekako embeera owaye Kampala remand eno efaananyi etya munda biki embeera bikiri kitya embeera eriyo nga womanyi komere lyo lyabanga eddeni naye akafo katono ku Uganda kuba obeera wali obeera mu komere olaba ke kafo katugambe
nga bwe banakuteeka mugulu mu kisaawe noba nga owangalira omwo nga buli kimu okikolera omwo mu kisaawe togendako mu mbeera ya bweru kwegamba ng'oli awo bakusibye emirembe gyonna nga bagikugyeko buli mwe banakasengeke oba toba nakasenge kati otuuka eri nga wakatuuka gwe yakatuuka osooka sula mu kigaali ekigaali okimanyi ekigaali mwebaka ne mubakinaana oba ne mubalwenda muba mulina ojjaawo mwenyiga omanyi we bapanga ensawo z'amanda ku mmotoka omutwe ogumu ne gutunula eri omutwe ogumu ne gutunula eno omutwe mwebaka kati ebigere ebyo byepiro yooli ebigere ebyo yepiro yange ebigere byange yepiro yooli teri kwekyusa siwadde lwaliyeni ali mu kigaali tewali njawulo muuko ng'oyinamu kasente ovudde noli wa kibi bikiwo tukeete bikyuka waali tebakuwa kitiibwa kuoba essenga oba kojja osooka soma amateeka wali wabayo abakulu baayo nga wakayingira amateeka ki ge basooka okusomera nga wakayingirawo ti osookera ddala n'osoma amateeka etteeka nnamba emu liyingira Nannyondo tokkirizibwa kutoloka wadde distance n'emu etteeka erisooka tokkirizibwa kutoloka ate tokkirizibwa kulyerabira ne oba ogasoma lyolina osooka era n'oliteeka ku nnamba yayo n'olijja mu nnamba yalyo nnamba emu Ennyondo egiraawo wekiri etteeka eryokubiri tokkirizibwa wadde okusemberera akatimba akabaawula mu abasajja kubaki ku bakyala tokkirizibwa eyabakyala mubalengerako wali eri wekiri amateeka mangi tokkirizibwa tunula mu kago ya fande maama kago ogimanyi mwana kagwe kago ya fande mamba kati feno mu nsi yeno mpuli abajamaika bagiyita posi yeyo kago tokkirizibwa era ne kati ogenda gisanga wamukomera basirikale beryo bamanyi naye bafandi bo bamanyi muli basibe nga omanyi era ng'omusajja abafandi mamba babeera mu basajja ne bajja ne babayitamu ku olusa abakudyute muli wabakazi bafane bakola mu komera ly'abasajja bulungi nnyo kasita abakudyute aba alina okukola mu basajja ate bingi nnyo mwana midae emidae wabinyo era aliyeni ajja banyumiza boy agenda kiwulira kubanga ayi command alina ogitereeza kuba eri wabayo ali command eruzo wabayo ayi command yayo muwodi wenyini osula mu kigaali gwe eyakajja ayi command we wasula katikkiro n'abasajja be ate ova wodda mu mbeera yawabweru nga mufulumye mu compound waliwo chairman Boma eri government number waliyo pastor chairman muli mu ward olwa abakulira n'ebweru wano wekiri waliwo abatwala munda abatwala ebweru n'abatwala ebweru musamba nga mugenze kusamba atawe bayita abachachi obukulu bwa njawulo kwegamba obukulu bwa njawulo sibatu siba ekyasenga okukuluma nga oli onoga mwana ekino bana ekyo nawuliranga nedda kyata mwana obagambe sose nakuseka oba wakagenda eri mwana otuuka eri kati essaawa zino weziti ati omanyi essaawa zino ziba zakugwaka kukwaca boyi wezituuka osuba ebukulumira ddala n'owulira ng'olwadde ekitegeera olaba banno omulaba munna atudde wali watuulanga ali mu kuguluma g'oli eri n'otunuulirawo famire yo omwana kanyoga omwana naye kati avuddeyo ku ssomero naye nga byonna obirowoleza eri midda tolina kyosobola kukola wadde okulaba ku muntu mulaba ku TV radio muwuliriza ebiseera ebimu tulaba ku TV ebiseera ebimu tulaba ku TV naye lwakuba tebakukkiriza gwe kulaba TV gy'oyagala tojasangako kikomando mbasanzeko prison break olabe babijjawo era kasita olaba nga munyumiddwa nga program ebakutte bajjawo ne bateekawo katyuni awo ne mulaba katyuni ate kyebateekako ali amateeka gaggwadda kyebateekako kyolaba towakanya era senga ge gatutwala wabweru wano omwana sekana abasajja tebabulisa naawe badde wali amateeka geego gakolebwa nga yuti ali wabweru ngazza emisanga labisala bisa biki kitanga tatuukangayo nenge naibweru avuyisa oyinza mu abubaka ki atatuukangayo nze mugamba yebereremu yebereremu emidasi walungi abuze ku kitatta kayihura abasajja bonna baliko emida Bobi Wine yaliko emida obusibe n'abukola omusajja ekasanga ati awo ekitege bakusalira emyaka 3 omwaka ogwasooka wawulira otya nga bagambye nti emyaka 3 gendayo bakeruzira nasooka nenkabamu olw'ensonga nasooka nentambula limandi ya myezi 8
ngamba kakati lwaki tebansalirirawo luli naye we bansalira nenkabamu awo nga ndaba ne abasibe bannange bana be basalira ne bangamba atoka aba nze bansalira emyaka 3 naye ngenda kane ngabuzayo emyaka nga 25 nenga kata bamusalira 3 yakatambuza kejo nenga ngamba agenda kanga kati nanga kati gwe wesatu okaba nenguma nengamba owai nja kugenda kubanga bakusalira 3 ngate waliwo gwe batanga bali bamusalira emyaka 5 oba bamusalira emyaka 10 nene bamutako olugwe ne bakusalira wano ngotambula kuli mande gyemezi 8 najo bagibala kugiri 3 obotandika butandisi fresh wogisaba omulamuzi okusinza gyo badde weyisa mukomena ne kuli mandi asojikuwa oba asobola ogana kisinzira nenge ebiseera bisinga bazikuwa oba ogisabi enera ne bagibalirira ne bagamba kati ogenda kukola emyezi wegiti nobayo ng'okimanyi omwaka ogusooka guwedde gwali gutya omwaka ogusooka ogwo gwali mu kalubo kubanga omwaka ogusooka ogwo bwe bamala okukola ki okunsalira soka nembeerakawo omwezi nga gumu awo ku limandi naye nga mwana ekiwunga kyayo nga wokimanyi tewakimanyira kikuba mu lubuto kakati ate oba ogenda omanyira ate ne kigali ne kijja ne bakuvuga ne batwala mu faamu kitegeera bakutwala mu faamu kati nze banvuga bandeese eno kasangati nga tulina okulima kati nasooka neŋŋaana ogenda okulima mugwo omwaka nga ŋŋaana osobola okugana osobola okwebuzabuza era nga womanyi osobola okwebuzabuza ne balonda kati pate ne zigwawo nga tebakyayagala bakozi n'obonera awo naye waliwo ekijja nga kokotta oba oli mulemu oba oli mulwadde ata naani olina osasulwa ng'osasulwa kinaawe bakugamba ogenda limira gavumenti ate kati osasulwe kitegeera abasajja mwana oli abasajja shata nze nkuwulira zale kati olaba lumu ogwo omwaka gwennyini gwogambye nga batugamba tugenda kulima lumu nga ngamba kangende nime bwe natambula n'engenda ne tulima nanyumira okuba obusibe buba butambula ate oba ku nnimiro kati sikitege obanga afulumyeko ebweru ogenda obudde bugenze muzzeeyo ate wali nga basanze omugagga n'abaako sigala bewa kiba kirala mukola ne mufiira okuba mulima kati olaba tuli wano mu Kiganda wane tula musobola okulima olumi okuva wano okuva ku ttaano awo wetedde ku ttaano paka Matugga nga gye mukyukira ne mukomawo paka Matugga nga nvugana pangana teri kukombowa kumanyi kati weba ku olumi bagamba pangana awo nga musimba layini pangana nga mupabuli oma pangana olubimbirwe kati gwe bakuleka okukombowa teri kukombowa tebakombowa okukimako kuyamba gwe kukombowa ale tolina kugenda nnyo mu maaso gwakulembedde oleke bano ogende nnyo mu maaso oyagala kutoloka w'osigala emabega oli dandala kati kwegamba olina sigala ku peesi wekiri eluziyo wali abatoloka ebbanga bamalayo emyaka 3 olulako yatoloka oba kiki kwesudi ya 5 wali abasajja abazimba ebisenge 5 olina otandika mpulirako bagamba wali abasajja zibamboozi oba owaayi embozi gye ziri ezo nti abasajja waliwo ababikola embozi gye zine kati ekintu kyesitalaba naye nga abasajja babyogera nti abasajja babikola ne batoloka owaayi emyaka 3 giweddeko kiba kitebagamba nti kati genda process ebeeti ey'okkuta nga sente si yeweddeko kati ate oba obadde okola bulungi eri osaa kubeereramu awo ka transport kiki nagamba naye nga mwezi oyo giggwe era enkeera bagamba nti kati gwe genda oyoze engoye ezo biki enkyo ogenda wammwe nogenda noyoza engoye kuba ennaku zo ziba todda ku kkooti oba musalire todda ku kkooti bakutera ku prison kwennyini bakuwa ekipapula kya prison ebintu byo simu yo wabikuwa sente ze wayinamu gambye bali batereka ndeka okutanga bupya byonna babiteekawo wali eri tokkirizibwa beera na ssente era babukuteresa eri simu yo n'engoye zo nga zonna zikyali kaali kati abantu obali bakimanyi nti ovaayo oba mukukutta wano mukunta bakitegeera nti nvaayo bagina bakukima yes era nali ndi awo omukyala ne sisita wange nga baziko otyango ofulu emyolo oluvanyuma n'emyaka 3 zeeko mu nsi y'abantu eno bwe kuli kwali kuyiga era nze nasoma kati engeri gye mpuliramu nga ndi mu bantu kweyisa bulungi butazoganya kubanga buzoganya kati abasajja obamanyi naawe era agamba nti kati omusajja oyo mumulowooza muno yansonzeemu busonzi naye yankubye ne bakutwala kati nga omanyi embeera ya Uganda bagamba olio n'abaliyo nga tebalina misango naye nga gye bali bangi nnyo abo waliyo be babanja
waliyo be bawayiriza obuwayiriza ng'oli yayagala kutwala ttaka lye najja naliwamba kibuli n'ojja onotekayo embeera n'ojjawo ebibati nakusiba trespass olaba bano musajja abazibu nnyo olaba waliwo bana byabufuzi bye bakwatira mu nsi endala n'obuuza nga yeebuuza bankwatidde ki nga bamugamba tukusiba trespass waki wabadde mu Kenya bengi kati Bobi Wine olowooza byebyo shata mwana naye nga bannaye emboozi y'ekkomera yo bagamba teggwa buwoomi emboozi y'ekkomera teggwa buwoomi ate ng'emboozi nnyingi waliwo n'eyakato musege kakati soko mbulire ekigaali kino ebbanga lyoba lyomalayo osula mu kigaali oba bituuka ne bikyuka biri ku Kampala remand wokka ebyo ekigaali buli wamu weekiri mu kkomera wano mu Uganda ekigaali olw'ensonga amakomera ga wano bagazimba nga matono ate abasibe balina bangi yes ate bali abanene ababeera munda bo tebaagala kwenyiga katwala kwa command tuyinza obba nga tusulayo nga 8 kuba nange navayo nsula kwa command sebo bangale wamali watuka nawe ngoli kwa ndi kyongozi era kyo bagamba tonzole yanza gamba nange ndi kyongozi era soka kuiga kubuuza nti habari gani members pamoja na viongozi sawa nibakudamu sawa era yebatakuddamu amanya abanyivu toyina kyogambayo kategedde kati high command ne bekola kimu komera high command yo ke kakiiko nga olaba government yaffe oba muodiawo eba government namba bayinza obba abantu nga 8 naye nga odi mujawuddemu makati mwe musula eno mwenna abantu 3 bo 8 basula wali kati bakugeze bakusaye nga wese tude katono konayo bojja genda kutara kumacha bojja genda kutara kumacha kwata kubugere checho kutesa mu command kati kyetagisa kyo tuka mu command weisa bulungi n'okumala yakabanga akaweze batali kokulawamu obwesigwa n'embeerazo abakulu ne bagamba omusajja oyo obanga waliwo gwe batadde kati nga bagamba kebatadde RP mateeka kati gwe leo gogenda osomesa amateeka ate wali bya order togaana bali maje kati nga gwe nawo oyingira ikomandi okwata batangazo nga bakuwa bubatanga nga buna bwe buki bubatanga oba bubolange gyo yita bolangiti eno musi yaffe eri ebabatanga nali ne bagimuwadde 5 ate mifaliso wa naye kawani owane jende mbaise jaji madamanyi mulina budde kanga ola abana bo ku ssomero bakadde kabichoto kawali nopowa wa batanga ye mala buli kimate no mujara mbaba batanga mukage no mu kigali ne muzaalawo we muti ne muyingira ekigali kyamwe teri kwebika ne mutoka mwenyiga muntu ku muntwe kati bageze basange mu biringi yeriwa kati biringi nagambe jukira ekigere ekyo ze piro zange piro yono kati wetukusanga omutwe gwo guli eri n'omulala guli eri boyi ba biringi jiba migo wachi walisemu biringi balino nnonya omulala akole eki agijjemu ajeyenyigawo ne boyi no batojjawo bagirayo bati nibateekawo ekigere ola bashatanga wegamba nakunyiga nanyigeno nakugamba yingirawo ne noba munene nga elephant oyingirawo 5 mu biringi eyo n'ogijjawo ne bakusoka bakunyi ngetoko manywe bano by command abayi command kati oye police oye gundi RP Kigali gundi RP Kigali waliwo RP Kigali kati RP Kigali oyo yasemba waneno ku high command kati yagadi nga kino ekigali kimetuka kwani naye abako mulimu kuba basajja baba bakusindika naye bageze bakusindika olubatu oderi mulaini y'abali obukulu babukujja kati n'ogenda ku ntandalo ba RP baneno bani abalonda prizu bofisa wa mwe abekolamu omulimu bofisa bofisa kati ofisa alonda chairman boma tegera osi alo chairman boma abana amateeka nga ne osayogera naye kati chairman boma nalonda awo ba RP yana kachiko ke yes kati nakachika ko ne kalonda abana abomu wodi yes ye government nenga mwe wale komera bayoti sibyangu bayoti kino tukiba tetukola mbu kine just kubasomesa nti eri sisanyu miranga myerere bagambe bayoti komera binyo liboze ko kitata ate teri gwe batasiba noba wasoma 5 bakusiba wadde nga teri atavaayo ne vibe zikatero yavuddeyo nene alien skin huyo bamutute naye era nga ne ajja kuvaayo apa prison erietya apa yo situkanga yo naye era obeera wali amawulire agafaayo bokola ki obogamanya mawulire kyagafa apa
apa mwana abasajja apa bakwenda kuzino bagamba babalumisamu obusibe naye luli eri obusibe bali tebubaluma nnyo nga batraininga bakuba ku mupiira era omusajja ave apa omulaba nga ali fit mwe naye apa era apa bo ekisingano bawangazayo gwe balabirire fit ebyokulya bijjenga naye bafumbire emmere embi boyi bakambwe bali abasajja bali apa boyi ne bavaayo balina n'okyusa boyi kyotamanyi ttaano nenga genius mumunoonyeeko tubadde wano Kawempe Zion City boy bole genius ku TikTok jeni mwana obulume bwekomera ndine shate Kawempe nijeyo anko